Sabbiiti ewedde akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abannamagwe Matayo Foundation yawambibwa abantu abataategeerekeka nga bamuwambira mu bitundu by'e Kasubi ku ofiisi z'ekitongole kino ekireesewo obweraliikirivu mu kitundu kuba abantu ba Matayo bagamba ne bwe bagenda ku poliisi tebayambibwa. Mu katambi kano koolaba Matayo nga tannawambibwa ennaku mbale mabega yali ku BBS terefayina era yali yakamaliriza okusiibulula abasiraamu b'oku Masengere ng'akatambi kano kalaga drone yatwala Matayo ku ofiisi ze era abaaliwo balunyumya nga lutabaalu. Nze nali era ndi ku byange ne ndaba abasajja nga bampita emabega bayitawo badde eri mu ofiisi naye kati abasooka okujja baali tebamanyi oba gwe bazze kima nga tebamanyi bulungi. Kale ne basooka bayingira ne basangayo abantu babiri nga waliyo bosi ne kirayanti we. Kale ne basooka kale nga tebamanyi nawo gwakukwata ne babakwata babiri. Matayo nga tannawambibwa abakola naye bagamba waliwo abasajja abasooka okujja nga babuuza ebikwata ku Matayo wamu n'emirimu gy'akola. Kyokka oluvannyuma lw'okutegeeza omusajja ono nti Matayo yali taliiwo era ne bamusabadde olunaku olw'enkya naye yakomawo ng'alina abasajja abagambibwa okubeera abasirikale era ono omusajja ayogerwako ye yawaayo Matayo ono. Yajja lwa busaaza lwaggulu ng'agamba njagala kwogerako ne mukulu Matayo tumugamba ojja mufuna zino essaawa oba omwagala ojja kujja enkya saa z'okumakya. Nasooka atubuuza bingi bingi tuwe namba ye twagala ku namba ye mmanyi gy'abeera gaseeka kakkana omusajja ojja mulaba enkya naye n'agenda kati ku makya era nga we twamugamba era we yakola n'ajja ku makya. Mu ddakiika tewaayita yadde baali tulaba nga bamukutte ejjeeke bamuyisaawo awo bamukkiriza wansi ku madaala bamutwala talinnya ne bagenda ne basindika busindisi bati mu drone. Abakozi era bagamba tebamanyi kivunaano mukama waabwe era tebamanyi na wajje yatwalibwa nga bagezezzaako okugenda ku poliisi wabula tebawadde budde. Okuva ku Lwokusatu mpaka tuli almost week namba kuba wayibulayo nnaku 2 naye tetumanyi bamutwalawa tetumanyi aliwa tetulina we tugamba nti oba wano we wano kubanga twagezaako n'ogendako ku mapoliisi agatuliraanye baatuma ne reference kubanga twali twagadde tugulewo omusango ti omuntu waffe bamuwambye kuba abamuwamba baali b'amagye. Bano bagattako nti embeera ebasobedde kuba Matayo yali abalabirira mu buli kimu wabula nga n'ab'eŋŋanda ze beebuuza kye bazzaako tebakiraba. Ye bwe twayogedde naye yatugambye tamanyi kiki kyamukwasizza tamanyi oba gavumenti eyagala ki n'agamba kasooke ayogere nabo alabe kiki ekyamukwasizza. Matayo ng'oggyeko okuba n'ekitongole ekirabirira bannamagwe nga kibayigiriza ebintu eby'enjawulo omuli n'emirimu egy'emikono abadde mulaguzi era ng'alanga ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga omuli n'ebyobufuzi ng'abantu be balowooza ab'ebyokwerinda kirabika kino kye balabyemu obuzibu kwe kusalawo okusooka okumubuzaawo. Ndowooza omulanzi bw'alanga n'agamba kino kigenda kubeerawo mulina kanula bukanuzi maaso ne mulindirira mulabe bukya bwe kibeerawo bwe kiba tekituukiridde then nga mugamba nti oyo musajja mulimba naye bw'aba alina kyonna kiyalanga nga temunnakiraba nze ndowooza mwandibadde ate mutuukira butuukirizi kubuuza tukole ki. Kyokka we butuukidde kati Matayo tannaba kuleetebwa mu kkooti yonna wadde okuggulwako emisango gyonna wabula ne poliisi yeebalamye okwogera ku nsonga zino ng'egamba ekyazeetegereza. Hasif Sekiwunga.